kati kankigambe ba artist bonna abali eyo togaana kwogera biruma bannayuganda olina eddembe eryo nga artist yo Ugandan. Mbaniriza bannamawulire mwenna mbalamusizaako bassebo ne bannyabo bannayuganda mwenna. Amanya nze Rain omusoyisoyi, erinnya lyange nze Lubega Obeid, abadde tebamanyi nga ndi wa mukisa era kya kitiibwa okubeerako ne bannamawulire olunaku lwaleero twogere ku nsonga z'okwatibwa kwange n'okusibwa ennaku z'omwezi nga 23 July Tuesday eyaggwa olunaku bannayuganda lwe basalawo bagende batambule bagende ku Parliament nga bemulugunya olw'obuli bw'enguzi obususe mu ggwanga. Okay. Yeah. Ku Tuesday zaali ssaawa nga 3 ez'okumakya ne nsalibwako kankiyite kusalibwako wane numbibwa abakuumaddembe abamu baali mu uniform abalala tebaali mu uniform. All of them were armed and ne basalako amaka gange. So mba ndi wange ngenda okuwulira okonkona ngenda okutunula madinisa nga police n'abantu abalala ndowooza ab'ebitongole by'okwerinda abalala. So bwe naggulawo ne bankwata ne baŋŋamba tukuguddeko musango gw'okukuma omuliro mu bantu n'okwekalakasa. So amangu ago ne ntwalibwa ku police station e Nateete gye banditainingira okumala ennaku 3. Okay. Yeah, nali mu kaduukulu ka poliisi olw'ebigambibwa nti nali nkuma omuliro mu bantu mbakunga okwekalakasa.